ensi eno yonna obulamu omuntu okuwangala obulungi by the way oteekeddwa okubeera nga olina omukyala omukyala Allah bw'amala omukuwa yagamba nti innama tajidu ma tuhibbu Allah wakuwa omuntu ng'akwagala ng'omukyala akola ki akwagala nga ne mu bizinesi mu butuufu nga bw'ogambye ogimutaddemu marakatu duniya wa ma fiha Allah bakuwadde ensi eno n'obugagga bwayo ekitegeeza nga tumaze osindiikiriza omulabe n'avaawo bw'ati mu ssuula zaffe zino omusanvu zedde mu kuyiga kyankizo nnyo okufuna omukyala kimu kitonde ku bitonde Allah bye yateeka mu nsi muno omuntu byateekeddwa okuba nakyo nga tosoolina wojja kukyewala falamma khulqa Adam Katonda bamala okutonda Adam siwe kiri Adamu ffenna mwe twava Allah namutonda bumu Allah agenda okulaba nga Adamu tasobola kubaawo bw'omu nga y'omuki omuntu n'amukolera Hawa era Adamu agenda okusituka bw'ati nga Allah subhanahu wa ta'ala amutedde ekitonde ekiyitibwa ekikyala kyova yagamba nti bw'oba ofunye omukyala ng'omukyala oyo Allah gw'aba akuwadde fa idha nadhala ilaiha omukyala yatebenkeza omusajja naye nga obulamu bwo bwonna abulina oyo Allah subhanahu wa ta'ala kati Allah buli kimu kyonna tulina okubeera nga tumwesiga kubanga manya nti omuntu akwetoolodde ayinza okuba nga mulabewo ofuna bulungi nga golowooza alhamdulillah nti omuntu ono aneetoolodde golowooza nti muntu mulungi kumbe muntu mubi nnyo olwo batugamba singanya muno oli yebisse mu ddiba ly'embuzi ate nga munda musege jjajjange yakiŋŋambanga nnyo omanyi yagamba nti inal kalaman Allah yaddira ebigambo lafi afaadin n'abiteeka mu mutima gwaffe tosobola kutegeera muntu ki kyakulowolereza kubanga kiri ku mutima wa inama ju'ila lisan laha albayyan okujjako ng'ofunye ekyasa omuntu oyo n'abeera nga asobola okubeera nga asobola okukwatula ekintu